Ekirwadde kya COVID-19 gye kigenda nga kyeyongera okusaasana mu bannayuganda. Poliisi ekakasizza nga waliwo basajja baayo babiri abasangiddwa nga balina ekirwadde kino. Enanga agamba nti omu ku bano mukulu mu poliisi era nga badde atula ku kitebe kyayo e Naggulu. Zuuliddwa n'ekirwadde kino mulimu director omu wano ku police headquarters ate ne mubeeramu ne OC traffic ow'Ejjinja. Poliisi kati esazeewo okugira ng'eggalawo ekitebe okutuusa nga kifuuyiddwa okuwala okusaasaanya ekirwadde. Ekitebe kyaffe ekikulu ekya police headquarters twakiggaddewo okumala ekiseera kya nnaku nga 3 kitusoboseze awamu ne National Command Center okufuuyirira ebitundu bino. Abapoliisi abakolera ku kitebe Naggulu bonna balagiddwa okukeberebwa okulaba nti tulondoola abo bonna abateebereza okuba nti baasemberera abakulu bano ababiri ate n'abakozi bonna bagenda kuddamu beekebejjebwe. Tukendeeze ne ku nnamba y'abakozi abajja ku police headquarters bwe banaaba batandise okuddamu okukola. Kyo ekitongole ky'amakomera kisaba minisitule y'ebyobulamu etandika okukebera abasibe bonna n'abasirikale b'amakomera oluvannyuma lw'okuzuula abasibe 153 mu kkomera lya Amoru nga balina ekirwadde kino. Bwe kibanga kisobose abasibe bonna mu ggwanga n'abasirikale bakeberebwe. Mu kaseera kano ekitongole ky'amakomera kirina abasibe 60,867 n'abasirikale b'amakomera 1,226. Gye buvuddeko abakugu bategeeza nti kyetaagisa $65 nga gye $24,000 okukebera omuntu omu. Kino kitegeeza nti singa minisitule y'ebyobulamu egenda mu maaso n'etandika okukebera abasibe n'abakozi b'ekitongole ky'amakomera bonna, gavumenti yakusaasanya ssente esoba mu 18,000. Ssente nyingi naye nze omukulaba okwange kyanguwako n'omanya kiki ky'ogenda okukola. Bano era baagala poliisi nayo etandika okukebera abantu abakwatiddwa nga bakyali mu buduukulu bwayo. Enteesaganya zigenda mu maaso bwe kinaaba kisobose okuziyiza ekirwadde kino obutayingira mu makomera. Poliisi ndowooza erina okuba nti ekebera aba suspects. Abakulu bakama baffe balina okugenda mu maaso balaba engeri gye tukiteesaako kubanga process ejja kuba ewanvuye. Omusibe wanaaba amaze edda essaawa 48 ku poliisi ate ogatteko endala 96. Omwogezi w'amakomera Frank Baine atubuulidde nti waliwo n'omusirikale w'amakomera asangiddwa ng'alina ekirwadde kya COVID-19. Abadde mu liivu ng'alina omulwadde mu ddwaliro e Kayunga, bwe yakomyewo ne yeetesitinga ng'ali mu karantini era naye nekisangibwa ng'alina ekirwadde era we twogerera naye yatwaliddwa Lira Hospital gy'ajanjabirwa. Jingo Francis, NTV Akawungezi.